Abitex yagambe Junior mwana wa malaya, which is true. Fera tushimanyi bulungi. Kuba mama wa Junior bamubba mu bbara. Enkira manya bamubba mu kidongo. Omukazi gwe babba mu ndongo abeera malaya. Mwe gwe babba ku party. Actually bamubba ku mbaga. So kino kireetera Abitex okubeera nga kyayogedde kiri credible ate nga kituufu. Mama wa Junior bali bamutwala enkira omusajja omu yali awo omusajja mwava ali makasooli. Katalina bulungi ssente nga yasazeewo okubeera nga agenda okutwala omukazi ono. Naye ng'etamala emirundi yali akuba obusuutisuuti obwo bwa kapiso obwo obusuutisuuti obwo bw'ekidongodongo. Yamakinga sure ayita eno ebbali mu kidaala n'agenda ajjayo enkwaya. Mama Junior bamusika busikutu waati ng'era mutaata we yayogera. Era n'oba omutulidde mama wa Junior alimu olukabakaba mukazi mwenzi enzige gy'atunulamu bw'ati nga fulufiga we yagamba. Mukyalo yali ayagala kuzina katolo bwama. Kati munnaaye era omusajja byeyogedde ndaba biri credible. Junior mwana wa malaya. Ekimufuula omwana wa malaya nti maama we yalina price tag bamubba ku pate munaku muzibu ate mwavu muzibu. Ate era alimu ebikolwa by'abamalaya ali mukaba oddukotya ku musajja gw'ogenda okufumbirwa ono n'akutwala tamala emirundi eyafa omugenzi. May he so rest in eternal peace. Ekyo kimu ku komereza yayogedde. Junior oli mwana wa malaya. No doubt. Ekirala Sentiment yaje yagode yagambe mutata wa Junior yafanga embwa. Which is situation nakyogera ko bagune banyiga ba Jenkins. It is true nakyogera. Omusajja yafiya ddala ng'embwa kabula kati omusikasike ku jirikiti. Ebbanga lyakolera government mirundi yafuna mu government. Abawerera mirundi abalabirira tamale mirundi senior. Abakola kuziika kwe. Abamusondere sente zimuteeka wali. Ez'obuugi. Byonna bonna byavanga mu bantu ba bulijjo ba ajamisi. Abasajja abagagga. Babaka luba abasajja abagagga baji kamoga abasajja abagagga babushana be babeererawo omusajja nga government emuwanze ebbali baleete baasa yali ya mitwalo 5 ngevudde wa speaker ezo zonna milioni 5 ngo bagamba Bible Cruise yajjayo ze balwanira abazzukulu balinga 2 ate zo nakakaza Junior musi yali omwana n'ekigambo Junior simanyi waki yakyetuma mutama Emily Junior namulabiranze kufa Junior we nategeera nti si abadde omwana bayita abaana b'omusajja abaweesa ekitiibwa nga Junior ali eri ku front forge nga ali eri bwalaba emmotoka z'abaserebu ezijje ng'azikwata mu ngala bamwokyeyo bwalaba Kenzo ngadduka bwalaba Nyamutoolo ngadduka Rebeka Kadaga ngadduka yali eri nga ye ali mu kukola ye yategere banayita abaana ye taliimu olulira omusajja alina abaana be mulimu n'omwana omutooyo gwe mwalaba gwe bayita ku lasita ennumba gwe zaaluma face neeyo nno family so omusajja ebimu ku byayogedde mulimu sirimu ebimu nyizo bi disputing ne mulimu ebiri credible nga bituufu ng'okubeera omwana wa malaya taata wo kufanga embwa yaze nabagamba omusajja yali asana kuziikibwa ku jirikiti bwa yafa talina kyalina ate kankusesa ekintu kimu abaganda mu nsi muno bakyasinza okubeera abantu abalogo bw'onyiiza abaganda oyinza obutafuna mirembe ng'obadde okimanyi ekikolima ekiri kutamala emirundi Junior kiviira ddala ku kitaawe kuvuma kabaka mu kabaka ali atunula ng'embwa mu mawulire nze nagamba abantu tamale sini yajja kufa n'ekisirani ky'okuvuma kabaka kigenda kuhantinga mwana bwetyo omwana agambye nti kituufu mwana wa mama wa Mirundi Junior malaya mbo simanyi taata we yamubba kuki mu bbaala amazima gali nti omugenzi tamale Mirundi senior yagamba nti mama wa Junior yamubba ng'enkeera bagenda mwanjula nga buli kimu kiwedde abantu babayise kwegamba nga bagenda mwanjula enkya n'amubba ku lwaleero ng'olwaleero nti baali bamwanjula ku lwa mukaaga n'amubbayo ku lwokutaano ekyo buli omu ndowooza ekyakimanyi sigenda gendayo nnyo eyo naye munnange ebigambo ayogedde ebigambo bizibumuko bikambwemuko kwegamba si birungi ate oluvudde awo munnange n'alumba Abitex n'amulangira obubbi bibino Abitex ono nze mmanyi ng'omusajja omubbi mujjukira bulungi nnyo Mamuli Katumba yagamba Abitex be bamu ku basajja abanaaza omulambo gwa Kafeero bwe bali banaaza omulambo gwa Kafeero bamba ne bagwambaza ekimu ku kye bayambaza Kafeero gwe mudaali gwe yali yawangula e Bungereza gwali gwa golodi omanye yabba omudaali ogwo ye Abitex
bakuba kafeero ekikalu bamwambaze gundi gye bamuziika Abitex nabba omukuufu era Mamuli Katumba yayogera nti Abitex yabba omukuufu gwa kafeero kuva nno dda Abitex ono yeegomba nnyo oba agala nnyo okubeera nga kafeero n'ebikoofiira byayambala agala nnyo okubeera mu sitayiro za kafeero gwe mumanyi agala nnyo yeegomba nnyo Paulo Kafeero kyova yabba n'omudaali gwe so mmanyi ng'omusajja omubbi era omukumpanya era omwangu okumanyupuleetingibwa ate omusajja agala ennyo ebyamangu Abitex ono sigati yasanga Bobi Wine nga yali yakolako dda ku ssente ekigendero kya Abitex ali kyakwavuwaza Bobi Wine mbajjukiza era mbazaayo ani yasooka okubeera ng'atandika bino ebintu by'okugamba nti bapromota bafiiriddwa ssente beetaga compensation yasooka nga neyeerimbika mu NUP oba mu bantu abanyigirizibwa omukulu oyo naye ng'ate waaba ategese ebivulu tebigenda kubayo nga naye akimanyi tebigenda kubeerayo ng'addukira wa Salembo anoonya compensation fee Abitex baggulawo ekibiina ky'abapromota abagendanga eggulu okusabiriza ssente nti ffe bapromota bafiiriddwa ssente tugenzeko ewa Genosale batukompasetinge yadi ABCD kindekeki nze ndiwo kubanga mbe baleetera byonna ebigenda mu maaso ate ye munange omugenzi Shakasale yatuvudde ku maaso no abadde munamawulire omukukutivu era abasinga obungi bambi gwe twakola nga twegomba abasinga obungi bambi yatusika nnyo okuba nga tuwuliriza Voice of Africa Straight Talk Africa actually nga tubeerako nnyo ayina oluzungu lwe yakozesanga ng'ogamba bannange kikino naye ebyembi atuvudde ku maaso naye byonna nja kuleeterako katini nnyo ka sneak peek ngeri omwami ono gye yawaanamu omukulu pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamubuuzizaako. Intelligent, very exposed, very confident. And of course, he also happens to have a gift, a very unique gift of being a remarkable artist. Others call it a musician. And when you listen to the lyrics of his music, his songs and stuff like that, I mean, this is a man that actually takes advantage of his art so that he... Kitalo nnyo, era kitalo ddala. Katusabe Mukama Katonda agumya ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama amusonyiwe byonna ebyamusobako n'okubanga amuwa ekiwummulo ekirungi era nga tuvuddeko emunange nga tweyongerayo omwana mulenzi Tamale Mirundi Junior bino nno bye bisinga okumuvumya yavuddeyo munange nga agezaako mbu awabula Jeno nti singa mbu yeebale actually abadde amuwaana muwoozi mbu yeebale kumuwuliriza kankutuwaleyo tuwulire byagamba. Jene muke weebale kuwuliriza magezi gange tugenda mu lwingi n'ekisajja ekyo ki Bobi Wine kutuleetera bizibu ate tudde ensambya mu casualty bannaye nedda Jene muke abo bakulimba. Don't go to that wing. Era nkulabye tweet yo Jene muke wampulirize jjo bakusudia ebyo ebyana bya Bobi Wine ebyo Bobi Wine binwe enjaga Jeno si one on one eyo twagiganye match ani gwe musiriwaza baana mu abayini yopi saba mudde ku Jeno momokube mbu one on one nte tujja kujja eyo twagiganye tuleeta jati Bobi Wine tukuleetera jati yinza otya okukikola gwe Bobi Wine oloza tuli basiru tetumanyi bukodi obwo sebo de mu lwingi ogirotya okolotya sebo mbu wano tajja kujja tebiri ebyo the rules don't favor us fe nalemo mutumanyi fe tumanyi bya miggo Bobi Wine tubulire woli tuleete jati gyobolwana nayo nebyo ebya wano tetubyagala tukusaye ngoli ne kabaya mutadde mwenjaga noyo no biyaniri nedi mutwe mutukubireyo you fake tetubamanyi baanamwe what you are capable of tuleeta kiboko squad fete tujambya one ngani gwe mugendo kuba mujjemu amanyo gwe you fake we are stupid era JNMK that is an ambush eyambushi tobikiriza
bwe mumuwaga jeno bwe mumuwaga ate bala mokoze kinene nnyo okusuusuuta jeno ng'omulimba mbu jeno you can manage you mbu jeno we are behind you akakodi akaliwo bana mwe mwagala jeno bamujjemu amannyo I think they are bad people abagala jeno kumulabanga alinganzi agange gavaamu kimala really no omuntu yenna organizing ebikonde ebyo should be arrested. There will be no boxing here. Musindikeyo Frank Gasumba. Yes, let us send the Kabanda. The general will not come. Temutuletera bizibu. President yaddako mugende momo bakikuba batya ku BBC. How can it be on Al Jazeera that the next president of Uganda, General Mozi, was tetuyinza na kukyogera ekyo. Byebyana bya nopu bizibu nnyo. We can't trust them. We can't trust those boys. Mulete jati. Anybody who wants to fight in NUP, Jango registering nange. We are bringing jati. The general is busy. Teka gwe kukola bintu ebyo nammwe. One on one way yani. Let us take Gasumba and Balam to fight. But the general will not come. Ali busy Sudan. Nagala tukola bukodyo sebo. Mwesasuze emigo gye tubakubye. Mwesasuze. The match has been cancelled. Era jene mukenkwebaza nnyo tweet yonjirabye wogambi the rules don't favor you. Yes. Febye nale mu byakigwikirizo tukuba bukubi. Tubagwikiriza ne tubakuba. Gwalale kunga tuze broad daylight. Nale mu nyimanyi ebyaffe byakugwikiriza. Tugira mwebase ne tubakuba banopo. Tugira muli batono tubalumba. Tesoya kujanga mwetegese. Shall not come. Sanga kinubia niringa chikubyenjaga ne chikukube ngomi. Byana byedi mutu obimanyi. Nga kyataddemu omuti. So we shall wait for you at the right time. Bob Wine tujja kulinda ku kiseera ekituufu nga weebase tukube. Challenge tujigale. Ate fe baleefu. Aina engeri gya pronouncing n'erinnya lya president waffe n'oseka Bob Wine owange naye nga byonna bigenda mu maaso era munnange waliwo n'omuntu omulala eyavuddeyo n'agamba Jeno nti munnange sigala mu levo zo ono omwana tomusobola ono levo ndala. General Muhoozi oli siriyasi oba bino biboozi bya social media? General Muhoozi kituufu oyagala kugenda mu ringi ne Bobi Wine? Ebiboozi biri mu bannayuganda. General Muhoozi tokeera ku makya n'okemebwa nti osobola okugenda mu ringi ne Bobi Wine. Kakubeerenga mulwanira mu suuti, kobeerenga oli mu kombati nga Bobi Wine yali mu ngoye ze za bulijjo. Ate era tokemebwa okugamba nti no olinye ekigere kyo mu ringi ne bwe muba nga temugenda kulwana nga just musisinkanye mu ringi nga ba officials nga mulina emizanyo gye muggulawo igwe ne Bobi Wine. Bebikwatagana ku ringi, omuzannyo ogw'ebikonde, omuzannyo gwonna ogulimu amaanyi ago nga ga buntu teweetantala. Era nze nvumirira olunaku omwoyo gwenjogamba omubi lwe gwakwetimba mu bwongo obwo General Muhoozi n'okeera ku makya n'oteeka posti ku hando yo nti oyagala okugenda ne ka Bobi mu ringi. Taata nkubuulira tukyayagala
okulaba ku CDF waffe kubanga Bobi Wine nomala wetantala neba nateekawo amateeka gatiya nga kibadde weekiri nenze kyendowooza nti kino kirooto nga bwe kiri nti Baby asobola okukeera ku makya n'agamba nti nze pulezidenti w'eggwanga kino kirooto nga Bobi Wine bw'ayinza okukeera ku makya n'agamba nti busobola okukeera ku makya nga ye pulezidenti wa Uganda ekyo kirooto. So General Muhoozi weebale kuloota era ekirooto kyo kikoze amawulire. Nze nno Eddie Mizaya ekirooto kya General Muhoozi kyogenda mu ringi ne Bobi Wine nali nkibuusizza amaaso ne nagenza okulaba nga nsigalira emabega. Buli muntu ayogera ku kirooto, buli muntu ayogera ku muzannyo gwa bikonde niŋŋamba naye bannange waagwani bano bannayuganda tebakyayina ddala sensi. Gw'oyinza okuddira omuntu destroyer omuteeke ne General Muhoozi mu ringi. Bobi Wine yakula musajja destroyer era Bobi Wine asaana kulwana n'aba destroyers banne. Ne toyinza kuleeta mwana yakulira ku bicepere nga bamutwala butwazi ku ssomero aliko n'abakuumi. Emmere gyalya ku ssomero eriko omusawo agikebera. Ogambe nti nno oyo asobola okugenda mu ringi n'omusajja eyatundanga enseenene. Omusajja gwe baakuba ebikonde bano ine bannange bamuyitaaniyo ono omuvubuka ono maama ow'emmonde Jingo Show. Bobi Wine yalwanako street fight ne Jingo Show namukuba emmonde nezimba ng'ekikata. Kaakati Bobi Wine obusungu bw'alina, Bobi Wine amaanyi g'alina, Bobi Wine fitness gy'alina, muganda wange General Muhoozi taata nkusabira essaala ey'entiisa ate kuno sikutiisa butiisa. General Muhoozi buli muntu alina ability ye gy'asobola. Kabibeere ebibuuzi kunyumyamu bunyumya. Kati nze sobola kukeera ku makya Eddie Mizaya ne nnyumya ebibuuzi ebikwatagana ku magye kuba sirina kye mmanyi ku magye. General Muhoozi tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti Eddie Mizaya kamubiisanye mu ngeri y'okunyigamu kompyuta. Nedda, kubanga kompyuta ne bemba neebase ngikola kye njagadde tekiriiyo. Kati General Muhoozi amaanyi go gali mu kumanya bbomu, bika bya bbomu, ebika by'emmundu, ebyo byo mu kuba baziyita batya kuba targeti ng'okozesa emmundu. Awo oba olina obukugu oba okitegeera ne bwe bijjamu bino emizannyo egy'ekinaku. Munnange General Muhoozi emizannyo egisinga mu nsi muno gyaffe banaku. Omuntu omunaku omumanyi General Muhoozi be baana abo boolaba abasamba emipiira. Kizibu osanga omwana w'omugagga asamba omupiira, kizibu nnyo osanga omwana w'omugagga ayimba. Era kyova olaba nga Bebe Cool ne Navio nze mbawa nnyo ekitiibwa. Emizannyo bwe gityo gy'abaana banaku, okudduka embiro, ekigwo, wiso bagiyitaani wrestling. Egyo emizannyo gyaffe ffenna banaku. Naye mu abaana b'abaloodi wasula osula ku vono ogende oyingire ringi n'omusajja ow'enseenene. Maama Bobi Wine ekinene nnyo omuzannyo ayinza okugutambuliza mu ddakiika 5. Ddakiika 5 refu oluba okugamba nti nno tumuguleewo, oluba okwebuuzaako bwe muti ekinene nnyo. General Muhoozi bw'owangaala mu ringi y'ebikonde 1-on-1 n'omala eddakiika emu mu ringi ojja kuba owangudde ku Bobi Wine.
Neze nkimanyi nti Bobi Wine ekinene nnyo omuzanyo gujja kuba gwa seconds 2 ate era General Muhoozi Bobi Wine aza n'obutakubako kikonde anti mweyambudde olabye ku mubiri gwa Bobi Wine awo omuzanyo guyinza okuggweramu n'ogamba nedda mpanise reefu omusajja Bobi Wine mugumu nga musumaali gwe buuza ffe nze nakubaganako ne Bobi Wine twali wankulu kukwali ku Caribbean pub namugula najja n'ayimba n'asanga nga sheetudde n'asaba ssente endala 10 n'eyaka nebuuza nze nakuba Bobi Wine ekikone n'empulira nga akubye ku kyuma ate nga amazima gali nti abaana ba Firebase tewali yankubako bwe buuza ba Buchaman buuza ba Nubianiri bonna baaliwo bubeezaawo nga kwegamba nabo baali bamanyi nti oyo Bobi akeesobolera naleeta eŋŋumi n'empulira nga njikubye ku payipu era omukono ne gusanyalala ate ekintu ekyewuunyisa Bobi Wine teyankuba bwe naleeta eŋŋumi ndowooza naye nawulira nga nkubye ku payipu kkiriza obagaana abasirikale ne bajja ne batutaasa naye nga Bobi Wine mugumu alinga payipu era ng'onoosobola Bobi Wine nga mugenze mu ringi genda ne zibbatuuni oleete abo abajjaati bino ebintu bino bye bakozesa kwa abasirikale ba poliisi bye bakozesa shields ojje nabyo kubanga ne bonooleeta battalion gye bayita SFC Bobi Wine toyinza kuwangalira mu ringi dakiika 3 dakiika 2 seconds 2 so General Muhoozi oli mulungi nnyo mu bintu bya management era tuwulira oyagala bwa president wa ggwanga era oba olabika obusobola naye muganda wange ebintu ebirimu okukozesa physical Bobi Wine seconds zibeera 2 General Muhoozi nkuwanye ekitiibwa nesaagala kulabako wali nga bakutaddeko plasta ate nga buli wamu wazindi ate nga omusajja takubyeko wadde oluyi kuba n'omala ogenda mu ring General n'ogenda mu ring MK buli wamu watandika okuzimba akamonde ng'omusajja tannakukubako wadde oluyi wano ne wazimba wano ne wazimba wano ne wazimba wano ne wazimba kwegamba ki ebeera nga automation anyway kirabika kyali kirooto nawaloose bulungi kuba kikoze amawulire nava kalangala emiti bali kubanga wekomedde ku NCK TV kugamba kimonte munange obanga tona subscribinga kekade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa koona woli wonna wasinzidde sigala naffe tovaawo